N'olwaleero abatuuze ku kyalo Byasa mu muluka gw'Enzizi mu ggombolola y'e Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo bakeredde mu kikangabwa n'entiisa oluvannyuma lw'abatemu okuddamu okulumba ne batta abantu babiri nga kati omuwendo gw'abattiddwa baweza abantu 23 mu bbanga lya wiiki 3 zokka. Namukadde Joyce Nantale ow'emyaka 60 mu nju abadde asulamu ne muzzukulu ow'emyaka 6 era okumanya okufa kwe omu ku batabani be abatemu mu kiro bazze ewuwe ne bamulabula nti yaddako okuttibwa kwe kujja ategeeze ku nnyina wabula yagenze okutuukayo ng'agudde mu kitaba ky'omusaayi nga n'omuzzukulu aliko kikuba mukono era bugenze okukya ng'afiiridde mu ddwaliro e Masaka. Bwe baamaliriza kirabika wano ne bagenda bamugamba nti gwoddako ne bamubula teyabategedde era teyabalabye kuba yabadde munda kati ye n'afuna obumalirivu n'aggulawo najja abuulire ku mukadde biki bye bamugambye yagenze okutuuka nga mukadde ali mu kitaba kya musaayi. Baŋŋambye bamutemye omwana gwe baakubye obukubi kubambu ye abamulabyeko teyabaddeko olubale wabula yadde azimbye oluba luno awamu. Bawala b'omugenzi batubulidde nti si mwe bikanyaabwe yazze Matumbi budde kyokka nga okuyita tebalinaawo olw'amateeka ga kafyu n'okutya abatemu. Nze bankubidde ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne baŋŋamba maama wo bamutuusizza e Masaka aliko kikuba mukono ne omwana Babula ali mu mbeera mbi nnyo babatemye. Omwana n'ava ku ssimu n'akubira abalala naye nga sirina eya tayimu. N'aŋŋamba embeera ya mukadde si nnungi n'omwana avaamu omusaayi mungi ne mukadde omusaayi mungi bamutemye nnyo ku mutwe. Wadde nga bakulira ebyokwerinda e Masaka balabudde abatemu era ne bawera okufufuggaza akabinja k'abazigu bano. Abatemu bandiba nga bakongozza bigere kubanga obutemu bukoledde kiro ekikeseza leero bubadde bw'amaanyi okusinga ku babulijjo. Effujjo lingi nnyo batuse mu kitundu kino bookyezza ennyumba wansi mwe baddemu abantu 7 ekiyambi bo bawonye badduse ne bafulumamu n'ebintu byabwe byonna biyidde ennyumba bagenze bazaasende birwamu bakoze okwekalakasa kubadde kungi. Bano abantu batendeke nnyo bajja buzi kubanga siga nti batemye ku kyalo kino kyokka ebiseera bali kyabbogo era nga batema abantu. Ebintu bino bizibu okutegeera kuba abantu abakola ebintu bino bali tekiniko nnyo. Ebintu bye bakola biraga nti bya kikugu bisukka ku kutegeera kw'abantu ate abalumbibwa. Ebikyuse simanyi bavubuka kibalimu kubanga nze ku myaka gyange gye nnimusinza kulumba muntu nenkola ki numutemula naye ekirimu mumwe ab'omulembe guno. Okusinziira ku batuuze poliisi kumpi tekyalina mugaso kubanga mu kukuuma kwekola mu kiro ekoma ku nguudo ezimu asanjala olwo abantu ne basigala ku bwa Katonda. Amyuka ssentebe w'ekyalo Kagwa Francis agamba nti ettemu lino liteeketeeke era poliisi eteekwa okukyusa mu nkola bw'ebanga yakuyamba ku kitundu kino. Obukuumi bw'Oluganda tebatukuuma obukuumi tebutuyambye olw'ensonga patulo zitambula butambuzi mu makubo neva enkoni neetoloola bweti neekwata ekaganda neetoloola n'abadduyi bennyini bagamba baabo tetufunye buyambi bwonna era tukuumibwa. Nze kyembadde nsaba oba kafyu aveewo abasirikale babeera bezi ku mmotoka tebava ku mmotoka olabona abantu patulo yeyiseewo betoola bwetooloozi naye singa bamanya nti abasirikale okutuyamba singa bava ku mmotoka bajjako mu byalo. Wadde ng'ettemu lino lyakoleddwa ku ssaawa 5 ez'ekiro poliisi enoonyereza ku misango etuuse mu kifo kino ku ssaawa 5 ez'okumakya ekireetawo omuwaatwa ku busobozi bwayo okunoonyereza ku butemu buzze bukolebwa. Okusinziira kwa ya poliisi mu ggombolola y'e Kingo Nsabimana Dominic ekiro kyonna poliisi yasuze egguluba n'abatemu olw'abatuuze okuva ku byalo ebisoba mu 5 okusula nga balaajana era bwe ku kyalo Nabiwanga Kinyana Mpindi awakoleddwa obutemu tusanze musajja mukulu Fred Bukenya ow'abaana 8 kagakaba gakomba olw'abazigu abatekedde omuliro enju mwabadde asula eri kikisizo lwaliro n'esaanawo. Twatandikidde Kingo ne tugenda Kyabbogo nga bakoona mayumba sikwegamba nti byabadde wano wokka babadde mu bitundu bingi nga tuba tutuuse mu kitundu kimu n'owulira ne batukubira mu kitundu kirala nawo nga batuuseeyo. Tudda kuba neiba bwe badde bazze okunziduukirira ate ogenda ogira oti ng'embwa eboggola okuwulira ng'oluggi baleseemu abaana nga balusambye bali munda ne badduka mangu nnyo ne badda emmanga. Bannaaye kwe kusigala nga bwe mundaba wabula nsaba ku buyambi abaana tebalina bagenda kusula
tebalina kyakwebikka ng'era bwe mulaba ekifaananyi ekiriwo. Ono atutegeezezza nti olutwa bali tumutwaliriza kwe kuwulira omuliro ogenda okwejjukiriza nga mu byabadde mu nju ataasizzaako baana ebirala ng'engoye ne pikipiki. Kati muyonga genda okusimuka bwenti nga muliro gukutte ennyumba wano nekunsonda nekunsonda neŋamba maama abaana tukoze tutya ebintu byaffe abaana baffe. Maama abaana agaa tujjemu abaana ebintu tubikole ki tubiveeko. Era twakoze olutalo lugenda okubandula oluggi nga nebweru tutyayo. Okusobola ku poliisi olutalo lw'okulwanyisa abatemu bano lulabika nga lugiyinze era ekiseera kituuse abatuuze batandika okwerwanako era abawadde ga buwa okutandika okusula n'ebisi. Mubeere mu nju olina ejambiya omuntu ng'ajja kuyingira nawe omuteme. Ewaffe eyo babeera n'amafumu. Wetwogerera ng'ebyalo ebikoseddwa ettemu lino bisula ku tebuukye olw'abazigu abakyusizaamu mu nkola ng'abadde batemulira abantu mu makubo kati bakoona mayumba. Yuda Musisi ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina.